Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwebaza okubeera ng'ebbanga lyonna twekuumirako. Amannya gange yenze Ssennoga Blaze Jordan. Ate era nga sirinze kandi ne bosi wange. Ono abeera bosi wange y'omu ku baboosi be neenyumirizaamu bennina. Omukulu Sewa nsaba obuuze kuba tulaba. Abatulaba ku Blaze Media nsanyuse nnyo okubeera ku Blaze Media. Bulijjo njiraba empitako ne ngamba ye bannange ndibeerako ddi naye ndi musanyufu today kwendi. Oba oli awo obudde bwe buno. Sewa ow'eggomba. Yenze. Naye kimanyi nti wawulira ow'eggomba oli aba amanyi nti oba MP ajja mu MP ow'eggomba. Era ajja kujja. Akaseera bwe kanaatuuka nja kujja kubanga bwe nalabanga enteekateeka ensobozesezza ate nga n'ebitambula tebitambula bulungi nja kujja. Naye ng'ozaalibwa Gomba? Nzaalibwa Gomba mu Kiziba. Mashallah. Nzaalibwa mu Kiziba. Makindi okuliddeyo bukulizi? Makindi gye nsinze okuwangaalira kuba ate nno mu kyalo saawangaalirayo nnyo kubanga abazadde bange baloketinga ne bajja wa Makindi. Kati kwe kubeera nnyo Makindi. Ebbanga lyonna nze nkumanyidde Makindi. Awo. Mashallah. Akansooka okwozaayoza nga ggwe chief whip wa federation mba njozeyoyozeza federation yonna okutwaliza wamu olw'ekkula okubeera ekisookera ddala nga mwafunye gazette eya copyright. Ekyokubiri ensako ndaba nga etunuuliddwa. Weewaawo. Tuli basanyufu nnyo naffe ku lw'abayimbi bonna mu Uganda kubanga sina bayimbi bokka creative sector yonna kubanga kusinziira ku mbeera yaffe ng'abayimbi bwe muzze mugiraba bayimbi bangi bazze bagezaako bayimbi bangi bazze batomerwa nga batomerawo viseze ez'enjawulo naye nga bagezaako nga bigaana naye ku luno lwokka omulundi guno Mukama Katonda we yatusaasidde n'atuwa omukulembeze Mwami Edirisa Kenzo Musuuza n'agezaako okutukulemberamu wamu ne bannanga abala bangi nnyo ne tusobola okuyita ku kino kubanga kino abantu tebannaba kukitegeera naye si kitono. Wano wewali ekinyusi kyonna ekyokufuna ekinyusi kyonna ekyokufuna mu music industry leero n'emyaka egirijja. Mbabuulira baganda bange abayimbi abanda bakiri wano bonna bakitaffe kye bazze batakabanira okumala ebbanga Mwami Sebatta Matya Kakumirizi baani bonna bemulidde mu nsonga za corporate babadde balwanira kino kye tunaateera okukwatako mu ngalo zaffe bwe tuti. Naye nga ebisinga sayinzi ezisinga zooleka nti mugenda kukifuna ate kasaba bamala okugazeetinga kiba kiwedde kasaba gwe erinnya lyo kasaba bayiteeka mu gazeeti nibaga nti kati oyo Blaze Media ali mu gazeeti okujjako ensinga obeera oyingidde kibalibwa kiba kiwedde. Kati egazeeti gye twatuusemu ne tubeera gazeted ne tumanya nti etteeka tubulayo kuliwulirwa nga lisomwa mu parliament tube endulu n'engalo empitirivu tugambe alhamdulillah mungu otutwanukudde kyemutakabanidde ebbango kuba federation eno yatandika kubaffe nga njala kutegeeza mwenna abatulaba ffe kye twayagala ennyo okusinga bwegasi bwe tumala okwegatta twogeze eddoboozi limu tufune bargaining position gye tusobola okwogerezeganya n'abatukulembera mu ggwanga wano gavumenti tuligaye munnange naffe kasekita kaffe ak'okuyimba kasekita kaffe aka creative kalina kye kaleeta mu ggwanga era abakalimu be bano naffe twagala mufune engeri gye mututembeeta tusobole naffe okuvaayo mmwe kennyini mutumanye ate tusobole okwagazisa abantu baffe kino kye tukola oba oli awo n'ensi outside world lwenaamanya nti ensi yaffe Uganda nzigumivu ekola bino ereeseyo no ate n'okuyingiza ku ssente income kubanga omuyimbi omu bw'abanga asobola okuwanirira abantu abalala nga 15 on a particular single show ow'ebyuma najja atunda enkoko najja ow'emmere najja revenue n'afuna owa buswiti owa bia security man police ame bana posita kugamba abeera n'abakozi abasukka mu 25 on a single particular show n'ogamba oyo aba ayingiza kitono aba ayina abamuyingiririza abamuggyako okuyingiza ate mu nsawo zaabwe nga be basinga n'obungi. Kati lwaki toteekateeka mulimu ogwo n'oguteekateeka bw'oguteekateeka n'ogubusitinga bw'ogubusitinga gusobola okuzaalira ekisinga kiri naye tuli basanyufu nnyo nti Mukama yatwanukudde gavumenti yatuwulira nekkiriza ne bino bye munaatera okulaba baganda bange abandaba era buli muyimbi ali eyo
kyemmanyi musanyufu ku mutima singa abategeera ebintu bino kati omanya ne bw'okaddiwa abaana bagenda sigala balya mpozi nga toyimbye naye ffe abalina ennyimba zetuyimbe ne tuteeka ku mutimbagano okwo nkubuulira mukama mulira tugenda kusigala nga tufuna empeera abaana bafuna nga naffe tufuna awo nnyinza okubuuliza sewa nti oyimbye ennyimba nga Suubiru n'endala kale njogedde ku ezo ezasolosa ku zinnaazo Suubiru n'endala kati ne wabaawo luno obwa singo nno kyekeekola ku intaneti awo kalina engeri gye kakola weevu ne kakkiriramuko ne kambuka kati saawa zino weevu gye tuliko ya obwa singo naye mukama mulungi oluyimba olwo njagala onyonyola omulabi oba muyimbi munno kale katugambe nti oluyimba olwo singa copyright ebezze before you discuss about it further so togere ku copyright bit of it nti singa copyright ebezze oluyimba olwo engeri gye lutrendingamu oba singo luyinza kukolera kyenkana kera oyinza lufunamu byengera ki singa copyright ne bya implement okusinzira ku ntambula oluyimba olwo gye tambula right from last year manyi oluyimba olwo lwakomye obukono twalufulumya last year mu November was it November yes November bwe tulufulumya abantu ne balumanya ne basooka baluvaako kati lwakomyewo buto ate bubi nnyo naye oluyimba olwo singa lutambula bulungi oluyimba lumu lwokka olwolaba singo nga copyright kweri era kweri kubanza ebyange mbiregestalinga saagala kwemamaaza I register my works nsobola ne bwe siddamu kuyimba olwolaba singo ne bwe siddamu kuyimba naye nga kati eddoboozi lifudde eddoboozi lyafunyemu kakica tekyasobola kuyimba bulungi ndekeddawo okulikodinga nyinza ofuna muluyimba olwo ne muzzukulu wange atali mutabani wange ne muzzukulu wange naafuna kubanga lutambula bulungi currently ate abantu baze babeera singa emyaka gyonna and single they will be single will always be there okitegedde ate era yaliwo abantu batandika bali single ne bagraduatinga ne bayingira mu marriage ate abo ne baddamu ne bafuuka ne bafunirayo ebizibu ne baddamu ne bakomawo ne bafuuka single nalyoka awuliriza oluyimba nga bwe yeewa and this is going to happen today tomorrow next year and every years to come okitegedde nti obwa single tebuliggwawo mu nsi fe twabeeranga ku ssomero olwokuba tewali akulaba nga tunabako abazimbi ogenda mu kinaabiro noddiraka n'okubakuba amazzi n'ogakuba ku bigere n'okuba ne ku mikono n'otakula mu mbiri n'oga nti maze okunaaba ng'afuna wudu n'oga nti kati okunaaba nku mazzi okitegedde ekyo kiraga ki nti omuntu nga tewali akufuga tewali akufaako obeera kyetwala ate abantu baagala nnyo okubeera bakyetwala mu bulamu bw'ensi eno ng'ali independent abantu baagala nnyo okubeera independent nga tewali muntu amu kuba ku nsi kuno tubeerako omulundi gumu kati mu kubeerako omulundi gumu abantu bagala ne bakyerabira tulina kunyumirwa ensonga lwaki bwe ndaba omuntu ng'afitina munne mubuulirawo ne mugamba tofitina munno we live once okitegeera so ne bw'omulemezaamu obanga agamba mbu gwe ensogenda gikungula so basically oluyimba lwerwo naye nga ndi musanyufu nnyo bannayuganda oluyimba mwalwagadde mbasaba busabe mwongere duposhinga lwambukire eddala waggulu ate lubeereko ebbanga lyonna challenges waliwo abantu abadetermining oluyimba n'agamba okusinziira ku challenges zino oluyimba lukoze oli n'agamba nti okusinziira ku feedback agendaba nti no airplays oba radio oba tv lunkoledde ekifaananyi kikyoyinza okusiigira omulabi wa Blaze Media nti katugeze ku TikTok kubanga nayo tugibala kati saawa zino nga platform era yeriko challenges tuli mu mmeka such that n'alaba ayongera okukola challenge ate njagala okutegeeza baganda bange abandaba naddala ffe abayimbi mwenna abandaba temugeza ne munyoma TikTok erina amaanyi mangi nyonyonyonyo oluyimba lwange naluteekayo ku saa 6 ogw'emisana zigenda okwera mu November zigenda okwera saa 2 ez'ekiro ng'era ndani balukuba kubulira mazima ng'alunoonya olujjudde luliwa tugenda okeera enkya nga at least ensinga 5 kubanga ensi yasooka odufuna ddala bagiyita America waliwo munywanyi wange abeera eyo ndi okulaba nga mpereza linki naye nga ate nze tutadde atompereza linki kati ntyoka tudda wano mu Saudi Arabia kata Dubai awo bakyali bange bakadaama oba bali singo bambi balwagala banaye bakadaama mbebaza mukama bampeera omukisa mwebale kola challenge bakadaama be basinga okola waliwo nayajamu inbox nanga munange nze president wa bakadaama nemuganga nsanyusa okuwuliza
Oli obukulembeze so balina ekibiina kyabwe ddala nawulira bulungi nga Mukama nga mulungi so baagala nnyo bakwano bange. Thank you so much. Mwebale kukola challenge n'abatali bakadaama ndowooza bonna abali ku kyeyo balwagala nnyo bambi. Nawulira bulungi nnyo so njagala okwongera okutegeeza abayimbi abatulaba nti TikTok eyo temuginyooma y'amaanyi ekutambuza mu butikitiki butono nnyo ensi yonna ebeekumanyi. Abantu abo katugeze abali eyo bakadaama abo nze ku kyensinga okumanya wemba nga ntunuddemu nnyo statistically bakadaama oba abantu abali ku diaspora abasinga abeera eyo nga takakasa oba akyali mu relationship kwagwe yaleke naamukubira ekiro takwata. Abantu babanyiiza nnyo babanyiiza naddala abakyala bamanyi okuleka kuno babba baabwe ne bagenda ebweru n'amuweerezanga ssente bbaawe ng'ali mu byakukwana bakazi kola bikigwa ne babeera frustrated at the end of the day. Kati abeereyo nga tamanyi relationship weeri oba teriiwo. Kati n'agamba bwe ndi musanga tewali mutawaana bwe simusange tewali mutawaana. Nikasigale mu bwasingo nga mpuliriza akayimba ka Sewasewa. Asewa oluyimba luno lukoledde lutya bw'olugeraganya ku nnyimba endala z'obadde nazo mu katalogo y'okuva watandika oluyimba? Nze nfuna challenge ez'enjawulo nti ennyimba zange zenze ennyimba zize zikola mu ngeri eri mysterious ezewunyisa. Kubanga oluyimba lwenasooka okufuna ozaali Take You Home yakola mysterious nange saamanya wabula mba ntambula mpita ebbulu bweyogerera awo nogulira ka library bisode bu library bwakolanga nnyo nogulira ka library Take You Home nenfuluma ndabu balina edio era balina Kenzo twali tugenda Mayuge bisode twagendanga nnyo Jinja kati nituyimirira awo kayimba nekavugira dda omusajja n'akaddamu nga n'akayimba tamumanyi naye nga yakaddamu kati Subiru ye yankwatamu nze Subiru ye kale nagezaako okufomentiza nemaliyinza okubalwa amaanyi nga Subiru bwe nalukola nafuna challenge nti omusajja yasooka odduwulira baali bamuyita Mukaya omumanyi mutegesi wa Evulu Mukaya Michael nga nakaluta ndoza weeks 2 kyava ngamba ngenda kutimba ne ani Maureen Nantu nezeza bafana nemugamba tete wali mutawana ntimba nga manya agenda ngamba ngenda batimba Nankulabi nangamba tugenda kuyimba Busia tuyimbe ne Malaba Subiru ngalo ya weekend nangamba yansanga kwe wayawo nangamba munange nenegumya ng'omusajja samusaba na sente nyingi amugamba kale ojja kumpa $1,000,000 ngezesa gamba za 5 neri 5 munange Mukaya nasooka kwata $7,000 era omusajja oyo mwebaza nnyo Michael kintu kino oyinza okuba gwe tokimanyi naye nkwebaza oli musajja mulungi gwe wasooka okundaga nti Suubirwa yandibamu omulamu omusajja yabala $7,000 nga sigayimbira nk'owantu wonna n'agamba era kye nakola olw'okuba nange nali sigambira nk'owantu walala ne nfuna munywanyi wange munywanyi wange muta Dantez muga Dantez olwa jangu omusajja ampadde $7,000 Dantez bwe yajja nange atukoze tutya agamba tusooke tugende tweyozeeko ennaku nga ffe kituyita okwezaako nnaku okumanyi twasibira mulungu twanywa ziri mu kabeera mu mwenge twanywa ziri zigenda okubeera saawa nnyo ez'ekiro nga tusigazzaamu $7,000 6 ate ng'omusanvu gwe tulina okugabana ne bakyali baffe be twatwala mpozi ne kabalansi akakyaliwo kabalansi nga tetukafaako baaka nakatukuba tulina okumanya tetwamanya oba naafuna abantu ffe nga tumanyi oba afunye kasano naye nga kino kyobaddeko tokirabanga ofunye sente gomanyi okubanga omusajja akuwadde sente ezisinga obungi kuzagambye naga nti nkuwadde $7,000 nga temulaganye kakadde sho 2 ng'osigazzaayo $3 naye nga tofaayo kyokka ng'ogenda Malaba ogenda Busia omanyi kyekitegeeza naye twali basanyufu ku mutima. Ne ku post oliko n'abayimbi abanene gambye ate teyanteeka wansi bano yabateeka eno ku mabbali kyava nteeka mu makkati n'enjira nti yakwagala neŋŋamba ya baasi neŋŋenda e Malaba twasooka Busia ekiro
busi akavaibu tekali nnyo kamaanyi naye obuludde kaliwo naye nga si kamaanyi nnyo ne tuyingira Malaba Kibala kyali kya musajja oso yafa n'okufa oba taata we yafa oba yali DJ Emma Kibala kyali bakinamu Oluganda oba taata we ye munyini waakyo abantu b'e Nasange Malaba sibasanga abantu bonna audience yalimu abantu 15,000 naye obudde obwo ng'okuba n'abantu 15,000 nga bali mu audience nga bali mu inido nga omanyi abantu nga bawuuma ng'oluyimba baluyimba mwana n'asooka agibalula switi omukwano gw'ogunsuuba ne bona ne baddamu nesuubiru ne ningizaayo nti ninga oba wasanga gwe anti olwo nali suulabangako nange lwankuba era singa mbadde nsobola okwogera ebyama nandibyogedde ku olwo nasula neeyagala wangi taata tikirabangako wasula weewuuba Malaba anyumiza gwakanita Malaba kati experience bwese zirabika waliwo akalaawo ka Tereza Tereza olwokuba omukulu yalimu ye such feeling nnyo kubanga era nali nkimanyi luteekeddwa okukola omukulu lwatuddemu balwogerako alina biiti ate waliwo n'amawulire waaliwo amawulire ga Namakula nga gatambula gati omukulu lwatuddemu era abasinga kayimba ako nzijukira twali covid akono atusanga weekali kekayimba kanga kasooka kekayimba kanga kasooka okubwako ku Trace era nali musanyufu nnyo nenga kino tekirabwanga wantu wonna ni ku Trace nvuga n'aba Nigeria baliwo kubandaba n'aba South Africa nanyumirwa nnyo kayimba ako naye nali nkimanyi because omukulu yali atuddemu ate omukulu omumanyi essannyalaze ayina ndowooza generator atambula nayo takkiriza kumuggwako asanyaza abanago buli kati 3 phase kati namanya nti waka era kaabalula ne kakola bulungi nnyo kati kano kekantabudde kayimba twakateekayo twakateekayo nekakola nno ebintu awo netufunamu ne kadina pate bakyali bange ne bajja netunywamu ne bampayo ne sente kumanya kayimba ka mikisa singles dinner party ne Kingston yajja kuba Kingston yandetera omukulu nasooka najja n'ayitamu agamba kyekiri wano kugamba abantu bo batudde baze mbayimbiremu ku bintu byange baze ku pate tunywemu tweyagale munanga akayimba tumala okayimba bakyali bange bazza tono kuba saayita bangi in fact nakozesa tables natunda table buli table yali ya milioni 2 natunda table 40 wangi taata 40 tables boza abaliyo bakubulira nsajja sente aziyina tuvaano nazo nze sadda kwebyo aga abantu bajja ne bakyali baabwe basically abantu bamanyi good music basically nali ndudde okukolayo show n'okuta music so what I did nensooka noonya staunch fan bange abaliwo abali loyo nembafuna kati bwe mbafuna ne bagula kubanze ebbanga lyembadde music nga nyimba n'oyo Eddie Kenzo andaza abantu bangi abenjawulo meetings abantu abalina sente bangi ebyaddala nno generously ne banjagala just because of Eddie Kenzo kati nensigala nga mbakuma ne basigala nga mikwano gyange okitegedde netujja nga tutambula ye wamukulaga kiri omukipinga oba anakolera buli kintu bwamukulaga n'omubba nga yaga bizibu yabagwadde connection gwe bw'otagikozesa era kutunulira wadde nagalengera ono kati kikiri gy'oli gwe okipingamu bw'oyagala bw'otayagala nobaleka ne bagenda kubanga abaana bangi okitegedde akati munnanga abantu bwe batyo nga bajja nga nyimba nga bamanye ebyokufuwa banfuwa kasente bakamfuwa kawera bamala okunfuwa akasente n'abantu bayimirira ku stage nga bagamba kati omusajja yafuutuka eri bamuyita Balamu atali Balamu minister no bamuyita Balamu Senyo bamuyita Balamu
Yaita Balaam Success Motors and Events. Mtegesi wa bivulu ate mutunzi wa mataka eyo. Nakawuka n'emiriraano. Sajja w'amaanyi aggumidde ddala. Naga nti mwami seewa konze wanje. Ekyapa kino kiraba. Konze wanje. Ti ekyapa kino kiraba nti njagala nkikuwenga ne muganda wo mwami Eddie waali. Eddie n'alinya ku stage. Layira. Omusajja n'ampa ekyapa ku stage ya Climax. Mukama Katonda. Lwa luyimba. Ekyapa. Okimanyi bw'oyimba oluyimba obaako ne bacommunicatinga nalo. Nakyewuunya nnyo. Simanyi oba musajja watu aba ali singo. Era Balaam ngenda kugenda kawuka nkulabeko. Tuwongere okunyumyamu. Mu kibuga wakati mabbali. Yampa ekyapa tyaddamu kunkubira nkeera. Nenga kikyo. Bw'ataddamu kunkubira nkeera. Saamunyega ne ndowooza nti oba yakimpadde atamidde omanyanywamu kabisi. Ndowooza nti oba yakimpadde atamidde. Teyankubira paka nakatankubiranga. Wabula makatikati awo nze namukubira ne mugamba waayi. Kyapa wakimpa luwani tutene nenda bakuttaka nanga jangu. Nenkwata ekyapa kyange nennyingira emmotoka nengenda nandaga ettaka nanga nti awolabawo. Nti ndabawo. Tolowooza nno nti kyakya namukaaka. Wane kasenge wano. Nangamba olaba waawe kasenge. Kati ekyapa kyo kisoma kiyita wano bwekiti ndowooza okiraba. Ati waliwo omuntu ayinza okuwa ekintu ekiro n'ogamba yabadde atamye. Nange bwe nali manyi kyava ngamba oli wadde mbotandika okukozesa ettaka lyo. Allahu akbar. Omutima ne gugira bwettu. Amakulu gwe oluyimba ndowooza lwe lukubanja kyekituwa kitegeeza ki? Lumbanja nnyo kubanga ate nabadde ndi awo. Nabadde ndi awo nga lukomyewo buto olupya nnyo silulabanga nako. Era kati kyetuliko bw'ogenda ku TikTok account zonna n'ogira bw'oti toyinza kusuka abantu bataano nga tonalaba singo. Tebakulimba. Singo. Awo ngenda okubuuliza sewa. Ebiseera ebisinga abantu bayimba ennyimba sometimes nga zicommunicatinga ku bulamu bwabwe sometimes nga balina be bayimbira mu be wayimbira nja kubala oyo mwami Balaam we Nakawuka ne beta namuyimbira ne beta namuyimbira alabika ali singo kubanga awe nkubuuliza nange ekibuuzo ate no mune beta yakola comment twali wano mu byokusaaga byaffe nangamba tutotoyimba yanga yolo luyimba luli big bwe ruti Gwomubuuzanga wamuyimbako kadde simanya namuyimbako beta wako oli singo beta ali singo munywanyi wandiba oli singo kubanga oluyimba engeri gye wangamba musiro suluyimba ngo wantu bonna nakuzuula oli singo basi kyo ng'olina ebikolwa bya singo by'otambuliramu ebitali bimu nawe wenjagala okubuuliza oli singo toli singo nze gwolaba obwa singo bunzita wangi taata obwa singo bunzita bwa singo kwenfiira obwa singo kusiva ku kintu kyonna kye bayita singo sikivaako tovaawa ku bwa singo kwentava oli singo mu kamera oba ne outside camera bakyali bange ku bwa singo kwentava engalo malala naawe kuno kuliko ne kuno kuliko gano malala gakiyimbi kwambalambala bintu nesina mukaba kuno kuliko ne kuno kuliko njakuddayo ate netegeeze n'olugalo lwanko beta gweyogeddeko naye tayinza bana kino nakimera wabanako abaako na bingi nga bijjuddewo ebintu nga bibuzaabuza okay awo sewa waliwo ekibuuzo kyenyinza okwagala okubuuza logically ennyimba nga singo anyway abayimbi nga omuyimbi yenayina abeera trendinga mu nnyimba z'abayina eziba zikubya akajji aba ayagala ayimbeyo oluyimba nga lwa mukolo kubanga ku mikolo ewavayo nnyo ssente nti abantu abeereyo nga loyo faani n'agamba nze ku mukolo gwange ogumala nti mukolo njagala sewajja nnyimbire oluyimba lwa singo terukuchallenginga okubeera ng'oluyimba ku mikolo kubanga oyinza okuluyimba ne lutabuula omugole n'azinamu nnyo nnyo ne bekyayira ate ku mukolo naye era sitera nnyo du performinga ku mikolo longalo performinga yo nnyimba ndala performinga zino zisuubiru kati n'oluyimba olwo bayita ongattako olutuukira ddala ku mukolo so eyo gyentera okuyita bwekubanga suubiru ye ku mukolo akuba kolako onakala bakayita ongattako nawo katambula bulungi ku mukolo era mukanoonyeeko ongattako ako ka mikolo basically naye ebyo ntera biyimba ku naye kati eno mu life yaffe neya parting okusanyuka n'ebirala abasinga bamanya bali eyo abantu baako ebibuuzo n'okubajjonkera buli kadde naye nga ku mukolo ogwo
ludde mabbali wadde nga lusobola obeera nga lwe luyimba olutrendinga olukuleetedde okubeera ng'ofuna demand era demand eva ku that particular song abantu batandika okugula jangu otuyimbire naye naawe olina okumanya n'omanya nti kati wano ngenda kuyo okujjako ng'akuguze insistinze n'agamba sing for me this particular song naye bwe kitaba ekyo olaba ebijja ku mukolo by'oyimba asewa ennyimbo zewandiikira ezimu nzewandiikira endala banyambako bwe batyo mpola naye ng'esinga obungi nzewandiikira akyakutwalira bbanga ky'okubeera ng'okuba hit song oba ng'openetratinga kubanga nakulaba ebbanga ddene kanjogere big stage nakulaba ng'obackinga Eddie Kenzo ng'oggyeko concert nti ogenda kunzisa kiki 10 years of Eddie Kenzo yali celebratinga wadde nga wali established ng'olinayoko ennyimba ze ezisomose nakulaba ng'oli ku ttiimu ebackinga igwe azawe mubamu kuba lead team eyaliyo ng'ebackinga kyakutwalira bbanga ky'okubeera nga mu backing eyo gye walimu okutwaliza ddala wamu nti it took time ng'oli some big talent nga backup wa Eddie kyakutwalira bbanga ky'okubeera nga naawe ogamba nkubye hit song leero munnange ate ekyenjawulo gwagikubye tomanya nti okubye hit song kyokka kye sitategeera naye njagala era okwebaza Eddie oyo bw'ojja okukola naye akwaniriza nga bw'oli nze bwe ndajja okukola naye Eddie nali backup singer nga mbackinga mu studios nga mbackinga shows ez'enjawulo naye ng'eddoboozi ggw'omu nga nkola omulimu gwe gwali gwa backup nga simanyi nti ndiyimba ne solo music kubanga nafunanga mu kubackinga nga bakusasula nga n'ekibiina nkirina ekibackinga nga nze onkubira essimu nga bonakubira abakubi nga nti mwami Sewa nti omuyimbi wange tugeze mwami Lutalo agenda kuyimba ku Serena nti twagala abantu abanamu backing biseere bwe tewalenga ngawo trend ya ku backing abayimbi akati nga gwonkubira nega nti ojja kumpayo miliyoni 3 ngenda ku backing show 3 tunyumise tukuteremu obulobozi bw'oyagala era tuwe ennyimba zo tuzikolemu practice kujja tukuyimbiremu naawe ku rehearsal time era nga ffe tukola rehearsals ezaffe ne tujja nabatugatta n'ababandi n'omuyimbi ne tukola era ne tunyumisa nga gwe mulimu gwange gwa kubackinga so when I met Eddie nali nzeera mu family eyo because yalina concert nga bagiyita was it Stamina? I think it was Stamina. Oh yeah, yali Stamina because after ne tuyimbira mu M7 yes yali Stamina. We yakuba kabona mawanga ngagenda nnyo campaign era nenzija kati nga tanamba nogenda campaign era nenzija ne akabiina akange akaba backup mwalimu omuli mulenzi omulala n'abawala babiri nga tuba bana mukulu nampa omulimu bakabanda abo be baali bamukwera bampita netuyimba nebinyuma abasolidi bwe byanyuma nemulaba nga muvubuka muto ate nga ebintu bye biri mugamuze nsobola okukola naawe nga jangu tukole studio bank tanagikola banga we nga tebinaba byonna ebyo byawe bino byenkunyumiza byawala nnyo stamina nga yakafuuka stamina ogitegedde nga kyakuyo kyawo jjukira stamina tanafuuka stamina twalinawo mabega waliwo ennyimba ezaaliwo nga nnungi naye nga si mega ng'ovudde muno lwe bayimba ne Mickey Wine waliwo ezaddakaawo naye nga si mega kati stamina najja kati period ya stamina wenzigira tukola gundi ya stamina tutandika okukola naye tuyimbira mu M7 too much twamuyimbira nnyo kati tokyankipinga close kuye kwe kufuna working relationship eyo netujja nga tukola naye period eyo nga tukola 2013 2014 2015 wenafunira ezo ennyimba esatu wenafunira Take You Home wenafunira Subiru then 2018 waliwo of course waliwo ennyimba endala awo naye tutwogera zino ezisomose kuzina kati awo 2018 wenfunira Tereza nno bagamba like omukulu ali muyimbira nakyali awo wenfunira awo naye nga all that time
abantu bazze bantegeera because I've worked with Eddie for so many years. Kati bazze bantegeera ngera bangulira ddala. Nze muyimbi nze kabadde ku level yange nenga bansasula million emu n'ekitundu ku million 2 on a particular show. Era obabuuza nga abategesi bali kubuulira. Ngulya kubira naga nti mwami Sawanya nanti wanji nti njagala onyimbireko wane gaza nti million 2 nazikuwa nga teyesise ate n'audience n'ogisangawo. Nange simanyi bwe kiri. Nze muyimbi akoze concert kati ng'ogasseko eno dinner party bw'oba ogitumye concert. Yaliko machine. Concert ziri nnya. Kuba concert nze ekyenjawulo kyenkola. Nkola concert esooka nenjiwerekereza concert endala. Bwe nkola e Kampala nti ngenda kukola e Kampala wano nenkyuzinga ekifo. Ate mbaako n'ekifo ekyebuwama. Mbaako n'ekifo ekye Masaka. Oba oliawo mbaako n'ekifo ekye Gayaza. Okitegedde? Nkola gundi emu nenge erimu nnya. Yeah, sure. Nenko ndala nenge erimu. Okitegedde? So bw'obaze meja ng'oggyeko buli obutono ziri nnya. Ate nga tusuubirayo n'omwaka guno. Kubanga era ffe tuliwo ffe tulina okukola ebintu bino. Yeah, sure. Kubanga ne bali ababikolanga kati baafuuka abantu bakulu. Audience yaabwe bagenda nayo kati eriwo ye yaffe. Kitegeeza. Ate tutandika butandisa okukola emirimu. Era tugenda kuyimba nnyo buto. Buto era musuubire Singles Festival mugisuubire erisiya. Mu Gw'omusanvu. Tukyanoonya venue ntuufu enajja mu Basingo. Tunoonya venue ntuufu egenda okujja mu Basingo ku Singles Festival. Ate njagala ebere nga yannaku ez. Olyoka otuwulire. Basingo byakwetala wotazi. Kulya kunywa. Yaman. Kulya kunywa na kulya. Kulya kunywa na kulya. Kye kigambo ekituufu. Kulya tayimuzi. Kulya tayimuzi tuje kigambo ekituufu. Kituufu. Awo nga tuvuddewo katono nnyo. How has been your relationship? Like relationship yo eyokubeera ng'okoze ne Kenzo yadde omwogeddeko wali ekyokubeera nti connection. Kenzo oyo anina gwe nali njogerako naye omu ku bantu abali mu big talent ne mugamba Kenzo is one of the most complicated artists. Olwokuba nti asukka okubeera nti kale katugambe nti international artist gwe tulina mu ggwanga lyaffe nti waali Munnayuganda naye atali international. Ekisooka schedule ye he's very busy. Ekyokubiri omuntu ng'atunuliddwa ensi wabweru ne wabweru abantu ab'enjawulo kufuna abagenyi wana abeera busy wana katulede president w'abayimbi. Relationship eyo y'okubeera ng'ebakuumidde wamu ki ekigifuula ennywevu wadde ng'ali busy wadde ng'ali international. Eddie nja kumwogerako mu biti bingi naye kisookera ddala nja kumwogerako nti alinga taata bw'anaabeera ewaka. Taata bw'abeera ewaka amanya potential z'abaana be bonna. Amanya nti omwana wange oyo alireze. Naye sijja kumwegobako walireze kanfune engeri gye muyiiya asobole naye okututuukirira nga banne bali be Nazaala egindi. Kati Eddie oyo. Ebbanga lyonna lye nkoze ne Eddie ndowooza nze omu kuba artist abakoledde wansi we. Naye nga tetuyombagana nga kiri awo kyamaanyi. Olw'ensonga nze ng'omuntu naturally bwe mba nkola n'omuntu muyiga ne mmanya nti kino kituufu kino kikyamu kino akyagala kino kankiyiye bwe nti. That is what I do basically. Bwe mba nkola n'omuntu working relationship yange ezaako nnyo okutunulira eyagwe nkola naye neyange nenzigatta nenjiya. Wawo oyinza okusigala nga mwetumidde awamu. Naye kyenyinza okugamba Eddie oyo si ye muntu ayagala omuntu ali lezi. Tayagala nnyo bangalo bunani. Atayagala nnyo ate era bw'ateekateeka oluganda olutuufu lugamba nti bw'abiika olina okuyiiya nnyo osobole okulya. Simanyi oba osobola okitegeera kyentegeeza nti bw'abeerako opportunity gy'ataddewo ye takugamba nti nkuteereddewo opportunity eyo gikozesa. Kafunye bulungi nti akuteekawo nga kiringa nga olina obeera omugezigezi ng'akanako omusota. Webale nnyo bw'ateekawo opportunity n'agamba nti tugenda kuyimba tugenda kuyimba Koboko ng'oli mu kibiina kye. Ekyo bw'okimanyira emyezi 3 lwana nnyo ofuna oluyimba oluyinza abakoboko bano
okuba kubano bakuwa attention ye ateekawo n'agezaako gojjota apingemu either funa bit singa zibakwata basobole okukubira enduulu naawe ofunemu olwali eyo ofune akantu ako oba yimba byoyimba bikuleme kubanga yo stage agenda gikuwa okitegedde bulungi kati olina ebbeetu lyonna okuzimbiramu ekyo kyaba ataddewo osobole okufunamu ekirungi tolowooza mbwe agenda kujja kugamba nti awo ntaddewo miliyoni 3 genda ofuneko 4 genda ofuneko emitwalo 4 ye bwaziteekawo awo 3 ngadda mu katebe ke wali ng'atuula ng'agira ati alaba obwongo bwo bukolamu era tosuubira Eddie nti agenda kugamba nti kanziye mu studio nyimbe naawe amala akwata oluyimba atakupushingira gw'olina okupushinga lutuuke kati oluyimba alukuwadde kwata oluyimba lupushinge bw'omala odupushinga funamu ebibala bw'omala ofunamu ebibala jangu omugambe neyanzizza awo ajja kuba musanyufu ajja nakuwaayokko naye singa akulaba ng'ozembeeya takunyega kubanga yali ku speed yali wano kuba okitegedde kati ebiseera ebisinga ye working relationship oyo gy'ogambye ngibiitinga ntya ngikwata ntya kyokka manya nti ataddewo kino kati nkoze ntya okuyitamu wano okufuna tikampite wano mpite ne wano mubuuze buladi awo nakoze ntya tikola bwoti kati yongeramu bwoti kyekimusanyusa olina okubeera active nga ye bwali olina okubeera active bw'obeerera lezi era abantu basinga abalina problem abantu abasinga abalina problemu naye kivudde ku nsonga eki kubeera lezi kimu kulowooza nti ye yalina okuba spoon feeding all the time alina ebizibu byalina ebintu bye byokkola ng'omuntu katonda naye yamuteekawo abeeko ne balwanirira kati ate akuwadde opportunity ate gwe ogirese bulesaawo you want him to come and again pull you abaganda bagamba nti gwowadde engalo tomufiira mu bufiizi omusajja akuwadde engalo akusikayo ate omukwata amusuulayo simanyi babampuliriza basobola okitegeera but that is the kind of relationship gyoyinza okukolaganamu ne Eddie ne musobola okugenda mu maaso bulungi nobeera nga tomulinaako kizibu nga naye takulinako kizibu ate bw'okozesa enkola eyo omufunamu nnyo kubanga bwakulaba ng'oli successful ku ebyo byaba ataddewo ate akwongera nnyo osobole okuwalampa obeere wamaanyi kasita ono n'opportunity akwongera n'akola ki dano kuwa ebingi omulundi gumu ate noyonona bwoti era olina gw'oluwulira complaining yali leze kubanga omusajja yakuteerawo opportunity nti big talent ogimanyi lebo kiki big talent era record lebo esinga wano e Uganda big talent ojja kusangamu abavuga emmotoka ojja kusangamu abayimbi ojja kusangamu baboola n'abafumbi b'emmere ojja kubasanga kubanga at one time tyajja kukola pati ayita abafumbi b'emmere ate naawe nga ku mukolo gw'oli kati abafumbi b'emmere abo kyogamba tolinakyo okakasa tolinakyo osobola kubakozesa lunaku lumu okiseera kyegamba kyogamba bamaseeka bazze mu dduwa kyogamba bamaseeka tolina tobeetaaga ba TV presenters bazze kyogamba ba TV presenters aba bazze tobeetaaga okategedde gakiri gy'oli ajja kuyita bannamawulire bajje kyogamba gwe ngaali mu kibiina ekyo bannamawulire abo tobeetaaga bw'omanya nti Eddie agenda yita bannamawulire oba alina bayise ki bakoleko omukwano naye kati abantu abamu bagendawo ne balinda bw'aba ayise bannamawulire ate era amugende nti munnamawulire oyo mulungi kola naye really awo kye bayita spoon feeding kyoyogeddeko ita spoon feeding omuntu n'ogu tebakulimba era abasinze omufunamu obuzibu baagala aba spoon feeding ate nga tajja kikola olaba nange sinza kikola sure okay having worked with Eddie Kenzo for a long time sagala mwetolerako nnyo naye olwokuba nti yababa kutugambe nti mutambulira wano ku federation w'okusanze tenga ye president naye okubeera ng'owakinze naye ne mubeera nga federation ebigere bye yakatambulako myaka 2 ebibala tubiraba ebyalema emyaka n'emyaka sewa where do you see the music industry mu myaka 5 music industry singa egenda bweti nga bwegenda right now music industry egenda kukyuka nnyo eye Uganda lwakuba nti essaawa zino kyetulina ekizibu tukyalinamu abantu okubabuulira mindset bakyuke mind yaabwe ekyukire ddala
bategere music bwalina okutambula naye singa etambula ku peesa eno nkubuulira abantu ogenda balabako nga baseerinze music waabwe internationally abantu ogenda balabako nga bagaggawadde because when they sell internationally they will get money automatically and when the money comes into your wallet into your pocket into your account you become rich when you become rich it is your duty to either chill and leave everything or to still hustle oyongera okubicaminga better okusinga kale okitegedde naye nga sente ojja kubukola ki ate ojja kuba ozifuna mu mitendera gyonna nti dashboard yange esoma etya nti esoma miliyoni 4 dashboard yange esoma etya esoma miliyoni 10 zivuddewa tizivudde mu collecting agency eri ebuyonaani gifudde mu CMO ye Jamaica kubanga nayimba oluyimba mane lwakola nnyo Ireland ongategedde people will begin getting money bajja kubeera satisfied ate bajja kubeera ambitious nnyo okwongera okukola basobole okufuna wane waffe waka kigenda kusobozesa omuyimbi yenna yali alowooza nti talifuna okufuna kubanga tuli mu digital era sente zigenda kujja ku simu yo oba gundi oba UPRS yekuwadde oba gundi yekuwadde sente zijja kusigala nga zijja kati waliwo kye baleeta bakita copyright management system kigenda kukolaga sente zofuna your downloads your plays kitegeeza gwe wennyini ogenda kuhasolinga ogenda kubeera ambitious nnyo okulaba nga radios ez'enjawulo zipulayinga oluyimba lwo gwe wennyini wakigambo kitegeera gwe wennyini kigenda kusumbuwa nnyo obwongo ogambe bannaye nkoze ntya kyova okwata sente zo ositeeka mu luyimba lwo bakuba music anoga music bwamala okunoga abadownloadinga bakusasulayo ku sente ekyo kitegeeza ki nti sekita yonna eya creative egenda sigala ng'efuna Uganda ebenga yeweninze tinze nja kufuna sente bwe mba nzifunye nziteeke ku radio bakuba oluyimba lwange radio esasule copyright management system radio eberenga efunye management system efunye nange omuntu nfunye ne ku TV bwotyo ne ku digital stores zonna bwotyo n'ewalala bwotyo kitegeeza abantu bagenda kudda mu studio bayiye ennyimba ennungi ezigenda okubagasa kubanga bw'otafuna plays na downloads onaafuna otya sente awo oba olina okukola ekirungi ekyasikiriza bakubira abantu bagamba UPRS etubbye UPRS sente tuwadde ekuwadde sente olinawo download meka kituufu wayimba oluyimba lwo naye gwe olumanyi wekka atulagala UPRS ekuwe ezisolozezaawo radio meka eziruzanyi kati abantu bagenda kuddamu okuhasolinga n'okukozesa amaanyi basobole okufuna singa abantu baddamu okukozesa amaanyi n'okufuna kitegeeza mu myaka 5 everyone will be happy ate industry egenda kuba big kubanga abantu bagenda kukozesa obwongo bwabwe by innovating ebintu ebirungi for the betterment of this industry. Yes. Okay, sewa mbadde nsaba mu bugambo obutonotono oyogere byonna ebitalekeka n'okusiibula ate abatulaba bakyali banga bandaba nze sewa ow'eggomba ku mitimbagano gyonna bw'ogendayo osengako sewa gomba boy oba YouTube oba njogera nnyo okuva eggomba because kimpa ekitiibwa. That is where we come from. No toswadde na kwogera wajova. Yo gye tuva. Tujja ntuwangalira muno mu kibuga e Kampala ne tufuukiramu abanene. Naye nga tuva eri. So mbasaba mwe n'abantu aba muwagire nnyo music w'abana Uganda. Muwagire nnyo enkola empya ejja ya copyright. Sure. Mwenna abakwatibwako mugiwagire namwe musobole okufuna ekirungi. Bw'ona sasulayo akatono ako ng'olina gw'okawadde ng'azze okusolooza. Mwate nze mwe ngenda okufuna nyongera okuyigiza ebirungi ebikunyumira ebikujjako stress. So to embracing enkola eno ekozeeko mawanga mala mangi newe negenda kukola n'ekirala mwagale nnyo music omulungi naddala w'abana Uganda mwagale nnyo music wasewa nnyo mwagale nnyo singo mugende ku TikTok mukole challenge njagala tuweze emitwalo 4 aga challenges mashallah ekisobokera ddala
njagala tuweze emitwalo ana aga challenges bagamba akasajja oluyimba lw'abantu luulwo ne TikTok enyini yeekanga egambe what the hell is this yeah man okay bagala nnyo nsigadde nze Senoga Blaze Jordan mbadde ne mukama wange ono sewasewa nabagamba nze buli muyimbi ababosi wange nate wabeera ababosi bange ab'enkizo kati ng'ono sigadde nga nze muweereza mu omulungi era nkyabaleetera osobola owandiika mu komenti muyimbi kigwagala tukuleetere ngera bulijjo mukola era osobola okwegatta ku mboozi gye tunyumiza osobola obeera omu ku bateesa ku sewasewa biki byayogedde osobola okugattawo ka komentiko oli ku TikTok oli ku YouTube n'ogattawo ku komenti n'ogamba wano sewa olimbyemu sewa mukomyewo atunnyonnyole kino tujja kubeera nga ate tumunoonya tumugambe nti babosi baffe ate abatulaba ate babosi baffe era nja kudda mu bwangu saagala kubavaako era Blaze nsaba mbeere nga nzija nkomawo wano ku Blaze Media njala mbeere nga nkomakomawo abantu mbanyumizemu ku mboozi nja kunoonya nnyo weewaawo kuba jam session ziddamu tugenda kudda mu jam session ennaku z'omwezi 29 mwenna abatulaba UNMF jam session tugenda kuddamu ennaku z'omwezi 29 omwezi guno kasita tuva mu Easter Monday Tuesday eddako gireke wabula Tuesday eddako tugenda mu jam session big and better muliro muliro gwokka holiday president agamba mugenda kutandikira mu kujaguza celebrating a palace tugenda kucelebratinga mwami Pius Mayanja Palace muliro moto erero jam session twagitumye jam session sanyu yombi yetutwala musanyu sanyu concert bagiyita jam session sanyu mugirinde mwegenda kubeera nzibu sure okay mwebale kubeera nga mubaddeko kuva gye tutandikidde ne Uncle Sewa